tuli ku ssomero lya Kahendero Primary School naddala liri ku landing site. Government yazimba lino essomero naye classes endala zaagwa wansi kubanga enkuba Kahendero baresivinga enkuba nyingi ate amataba gava eri amazzi agava ku nkuba gava eyo mu nsozi ne gakuba classes endala. We twatugidde wano twetolodde ku ssomero tusanze nga balina toilet emu abaana bonna gye bakozesa kuteekako n'abasomesa. Classes eyo nyumba gy'olaba eyo kirasi emu n'eno tent gy'olaba kirasi ndala. So tugambe classes ezisigaddewo just ziringa rooms nga 4 abaana ze basomerako eza block naye zino zisigaddewo zonna eno yabaweebwa kitongole like UNICEF eno yazimbibwa abazadde gya miti. So embeera sinunki wano naddala mu Kahendero landing site ate abaana batambula distance naddala kuva eri ku landing site kutuka wano ku ssomero. Twayogeddeko n'abazadde nga tetunagenda ku mbeewo ne batutegeeza nti no n'abaana baabwe batera funa obuzibu ne basanga ensolo mu kkubo nga bagenda ku ssomero. So bo basabye gavumenti nga essaawa zino abaana nga bagenda kuddayo kusoma basabye gavumenti ebaterewo waaya ey'amasannyalaze naddala etangira ebisolo kuva mu paaka kutuuka mu bantu then abaana baabwe babeere safe. So embeera yeeyo abazadde tibali bulungi nnyo bagamba abaana baabwe they are not okay with those animals kubanga za bulabe nnyo ku baana abatalina abantu ababatwala ku ssomero. So bagambye abaana nga bagaddayo ku ssomero naddala gavumenti esooka ebaterewo wakirika waya kano ak'amasannyalaze then abaana baabwe babeere safe. So nga Salt Media we are still following up with these issues. Ebisingako tugenda bibawa mu mawulire gaffe Omunyu Live n'Omunyu Kusatu. Over to you. Osime katono nnyo singa osobola twalingiddeko mu kiraasi omwo nengera wali tekuli mulyango n'otumulisaako just kyekiri munda mu tent tulabe dakika emu bbiri tulabe mufaanana mutya mu munda tumulise kale genda tugenda kuddira tulabe ne bwatambula obutambuzi wakamera n'owomulekaawo bwetambula butambuzi fe tujja kuba tulaba ensonga bwe tubulire bubuulizi ezo kubanga ebiswe biri mu ndoomo nga bizibu nnyo kabuyonjo guli mulyango gumu oba mulyango eriemu anti waliwo kubanga eriemu genda wo wamma tulabe tetwagala kwongera gavumenti n'amasomero gaayo sala muntu ayegera gavumenti maaso g'omuganda gali mu ngalo genda wo tulabe ekiri munda bibiina ne kabuyonjo gitulage atambule mpola mpola abaana abawala abalenzi n'abasomesa bonna nga bagenda mu kantu kamu tulabe tetwagala kwongera munnange okwongera si kulungi naye agendewo tulabe n'ebibiina munda embeera gye birimu tubirabe bulungi nga tufundikira ate sabbiiti yaffe eno mpola mpola naye olengedde endowooza abazadde bo kiraasi yeeyo nga bw'ogiraba ndowooza ekyo kibayita gavumenti yo yeeyo taata eyo kiraasi y'abaana abagenda okutandika ku lunaku nga temuli ntebe somero lya gavumenti oludde ng'aligamba Buhendero primary school ya gavumenti anti agambye ekizibu kya nkuba desk eriemu ate ndabanga amasiga abaana batuulako okwo eyo desk agozo desk ya musomesa kwatula desk yabayizi desk ekyema ya sautanulu kuzimba kale yo compound omusana gwadde gwakanyondowooza tuddamu tulabe ekizimbe tulabe ekizimbe kya gavumenti essomero lya gavumenti abaana bagenda okutandikirako ku lunaku olwa mmande tent ya UNICEF gye yabawa abaana okubeera nga basomeramu ani atwala ebyenjigiriza e Kasese DEO waliwo n'ebirala bibiri yes waliwo n'ebirala egenda ku kirala tulabe towesiba ku kimu genda ku bizimbe ebirala tulabe ne munda ebirimu gendako ne ku bizimbe biri nga bw'otambulaawo kyandibadde kyankizo n'otambula ng'oyogera if possible etulira ku ddoboozi lyo oleme egamba nti twakonjedde ensonga zino ebizimbe weebiri awungumye ze classrooms ze n'abagambyeko zino glass emu ndaba bbiri eno library y'abaana ndowooza mwe batereka ebitabo this is P7 ogiraba yiiyo bateekako n'emisumaali simanyi oba bakyasomeramu n'okusomeramu olaba emisumaali giigyo ku kofiru yafa ndowooza wano we bafumbira eyo lyefumbiro ly'abaana deni zino classroom zindala ze n'abagambyeko
zonna baagalawo ndowooza wano wayinza kuba waliwo ababbi, so klassi zonna baazigalawo ziriko padlocks. So embeera yeeyo, eno ndabako it is a main hall. Office sinagiraba oba eriwa. Tulabe oba waliwo class emu ezigule, tulabe munda oba mulimu desk oba teziriimu. Zonna zigale, baagalawo ndowooza beetegekedde gundi. Kutandika kwa baana zonna zigale, naye waliwo abatandise kukilininga, waliwo abasajja batandise kukilininga mbalaba baliko wano, katulabe oba tunasobola kwogerako naye mu dakika emu. Mzee tukubuzaako katono, wasuza otya? Bulungi. Embeera eri etya wano? Tulaba otandise kukilininga, embeera eri etya? Abaana batandika ku mmande, tulaba essomero teriri mu mbeera nnungi, nga mmwe abazadde musaba gavumenti ebayambe etya kulaba nti no embeera etereerako wano? Embeera tusaba gavumenti etuyambeko, laba essomero lyaffe eryo tuyambako okulirongoosaako, abaana basome bulungi. Kuba olaba amasomero gaffe kati gakuliridde, naffe twagala tubeere ku mutindo gw'amasomero amalala. Abaana bo bagenda kutandika laba tulongoosa kompawundi, si wabi kale. Amanya gaffe? Amanya bampisa Abdul. Tuyanza ge muzeeyi. Wamala ne Faluku ne Fedi, embeera yeeyo, katukome wano, maybe ebirala tugenda biba mu mawulire gaffe aganaddako. Over to you. Weebale nnyo munnaffe, tumusiime, weebale nnyo gavumenti okuba nti otadde ensimbi ate mu ssomero eryo erya Buhende bannaffe ab'e Kasese abanya bajja kusoma. Eyo yeva nno abayiriri ba hasla bava eyo be bakulembeza abaleero. Essomero ddungi nnyo ku masomero gemanyi. Yes. Kabukunge busiya tomugeraganya ku. Ate kabuntu kiteeka mwavu. Kabukunge. Otugambye nti essomero ddungi. Mwana, kabunge bateeka mwavu. Kabukunge SS kabunge munziremu SS. Kale tusiibule. Bale musibe mwami musibe. Weekend ennungi bane abazadde twali kirabo kyenza kuwa mwana okujjako okusoma kolina kefirize osobole okulaba ng'omuteeka ku ssomero okusomezebwa kubaawo naye kati kekana akadde okuwuliziganya olulimi olwawamu omusomesa omuzadde n'omwana. Please allow tukkirize embeera tegenda kutambula bulungi naye awe tutambulira sobola okulaba ng'ebintu bitambula bulungi.